Osibetano munafe nkwebazajo tusizaake ngalo wamu n'okwekumira Okubokedde TV olunaku lwakuna tubuzayo sawa busawa tutuuke ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka guno 2020. Abantu bangi yadde bagaana okugenda mu byalo naye waliwo abagenzi naye baba olekedde olw'e Masaka olwaleero balwevumya olw'oluguudo olwagudde mu lwera nga basiibyawo. Nze Kuteesa Julia Musi n'amawulire amalala mangi wamu ne Mebal Murungi katukuwe ebikulu ebigalimu ate tudde nago mbojjivu. Ebikulu mu kataliiko nfoofo abiwagiddwa. KDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa Siona abasuubuzi musange kiwatule oba ku 0752 571 282. Yengeri gye baziyizamu okusasanya kawuka ka siriimu. Ate ggwe Oluguudo lw'e Masaka luzeemu okubomoka entambula n'esanyalala. Abagenda mu byalo okulya Ssekukkulu basibye beesooza. Pulezidenti Museveni anoonyeza akalulu ekkooki bannakibiina ne bamuloopera abatiisatiisa. Alabudde abapoliisi abatakoze mulimu gwabwe. Ate abazzukulu abeetaaga omulimu gw'obupoliisi bangi. Patrick Amuliyati kati akalulu akanoonyeza mu sitayiro bw'akooye okutambula ne bamuweeka. Kyagulanyi anoonyeza akalulu eggomba gye bamuzaala yeezobye ne poliisi okutuukayo. Munafe nyongera kwebaza kwekumira Okubokedde TV katukuwe agataliiko nfuufu mbujivu nga tutandise n'agabagenda mu byalo okulya Ssekukkulu abakonkomalidde mu bidduka ku luguudo lw'e Masaka oluvannyuma lw'oluguudo okuddamu okubomoka mu lwera. Bano banenyeza abayina okukola gaddibengalye. Oluguudo lwa Kampala Masaka lwongedde okubomoka mu lwera ne lugwamu olw'obungi bw'amazzi ekireesewo akalipagano k'ebidduka akasanyaza ebyentambula okumala olunaku lulamba. Emmotoka zikutte okuva e Lukaya mu Kalungu okutuuka e Nabyewanga mu Mpigi ng'omazeeko lwera. Oluguudo lubomose bubi nnyo ku ludda olw'Empigi nga wakava mu kabuga k'e Nabyewanga so nga ne ku ludda olw'e Lukaya wabadde wakakolebwa. Abagenda mu byalo okulya Ssekukkulu n'abatambuza ebyamaguzi bonna bakonkomadde olw'emmotoka okutambuza akasoobo. Abantu abogeddeko naffe baddemu abatandisa akalipagano kano mu kiro ekikeseza olwaleero nga eziwedde essaawa 10 baali tebannasomoka lwera. Era nze mbeera kyazanga nazze essaawa 11 nakati navaawo zino essaawa 5. Mutereeza watuusewo ssaawa emu olina emaaliyo obogera kikololo. Tuuse wano ssaawa 7 gwa kiro kati ssaawa mmeka sooka oŋŋambe kati zino ziweze essaawa 5. Bano omusango bagutadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA ne balumiriza nti lwera yakolebwa bubi n'atasibwa mu bigoma. Amazzi gatufubye mabega ate tujjanira ne batukola. Kino kye bakola kati tewali kyenji gye bakoze era the next time era kigenda kuddamu kikole kibeere bweki. Abalala bawadde gavumenti amagezi okuddamu okukola oluguudo lwonna mu bitundu ebya lwera. Ne baddira lwera ne baddamu ne bamusima buto ne bajjamu ebigomo by'amabaati ne bateekamu byaki ne bateekamu ebigoma bya seminti kati ebyo ebigoma binyukirira amazzi ne biddamu ne bigolwa tuleereze ennene. Bo abasabaze beekokkodde embeera ebalemeseza okutuuka gye bagenda okulira ennaku enkulu mu budde ne basaba gavumenti ekyuseemu. Buli bubi ku nguudo baleko mu Krismasi lwekole enguudo nakole ku ennaku 2 erifa mu nnaku lumu. Gavumenti ekyuseemu bw'eba ekola enteekateeka zaayo. Neebuzibidde nga kalipagano k'ebidduka kakyali k'amaanyi ku luguudo oludde Masaka ne Mityana nga nabangi balabiddwako abakonkomalidde ku nguudo olw'ebisale bya ssente ebyongezeddwa. Abasirikale b'oku nguudo babadde bakola butaweera okukakanya akalipagano kano. Akulira poliisi y'ebidduka mu bukiikaddyo bwa Kampala Sunday Stephen akalipagano akatadde ku luguudo olubomose mu lwera nga kati emmotoka zisalinkiriza ggomba. Alabudde abagenda okuvuga ekiro obuteyibala kubanga abasirikale kwe bali ku nguudo. Bavuga nga tebakufe timama baleke okuvugira kataka bagumikirize abasirikale tebalina ku makubo. Obudde buzibidde nga kalipagano k'ebidduka kakyaliwo nga n'abakozi ba UNRA bagezaako okussa ebigoma ku ludda olw'oluguudo olulala okusobola okuzza embeera mu nteeko.
Sennabuli abaagala ayina naye Alabudde muwonge bakusakidde eggulire lino ku Alabudde TV. Kale ate ye Pulezidenti Museveni anoonyiza akalulu mu bitundu by'Ekooki akanaamuza mu buyinza omwaka ogujja. Ajjukiza abaludde wa gavumenti nti eby'okutiisatiisa abawagizi be tebikola. Pulezidenti Museveni mu kunoonya akalulu Ekooki yasinkanya abakulembeze okuva mu disitulikiti okuli Rakai ne Lyantonde nga Minisita Alona Kasolo amulopedde abapoliisi abatunula obutunuzi nga abaludde olw'obula gavumenti bagenda mu maaso n'okutiisatiisa NRM. Batuuse n'okutiisibwatiisibwa obutambala tishaati za kyenvu. Ebipande byaffe naye ng'abatawaanya batambula n'ebiso n'amayinja balipootingibwa ku poliisi n'etunula butunuzi. Kyokka Pulezidenti Museveni abagumiza nti gavumenti ezaakozesa okutiisatiisa yazirabako dda nga bino tebirina makulu. Bemugamba okutiisatiisa abantu biki njiri yaabwe mwali muddeko owa NRM atiisatiisa omuntu nze sibuulirangako. Emyaka gino gyonna tuli mu buyinza tulina amaanyi nno emmundu ze bagamba yefe abasinza emmundu naye tetutiisatiisa muntu yenna. Abudde nti buli ateesibwatiisibwa atuukire Minisita Kasolo abasirikale abatayambye bantu basobole okugobwa kubanga no baate bakomye bannayuganda n'ebyabwe. Kasolo agenda kuntegeeza omupoliisi oyo agenda kulunda embuzi ate abazzukulu abeetaaga omulimu gw'obupoliisi bangi. Pulezidenti ayogedde okusomozebwa okuli mu bitundu by'Ekooki omuli okw'amazzi kyokka nga waliwo enteekateeka y'okuba amazzi obutereevu okuva mu nnyanja okutuuka mu bitundu ebyo eby'ensozi. Kubanga ekitundu kino kimanyi bulungi kikalu y'ensonga twagamba nti amazzi gave mu nnyanja tugasindike gagende ku kasozi gakirire. Yeeyamye okuzimba enguudo ezikyabulayo mu kitundu ekyo. Ezo enguudo ze mwogerako yenza abasinga okuzimanya. Ate ne waddawo oluguudo olwa Kyotera oba Kyapa Kasensero olwolyawo nalwo. Omubaka omukyalo w'e Rakai Juliet Nyamatama ayogedde ebirungi ebikoleddwa gavumenti y'NRM bw'ati n'asaba abantu okulonda bannakibiina abeesimbyewo. Naye waliwo eggombolola for example nga Kibanda yali terina masannyalaze ku ggombolola ate ng'eggombolola zonna zaali ziina ekyo twakikoze. Ng'omuntu asula mu nnyumba ya ssubi ng'ekiyungu kya ssubi nga toyireti ya ssubi naye kaakati olwaleero tusobola okuba nga tulina ku nnyumba ez'amabaati mu kitundu. Abantu boogedde baagala pulezidenti abakolere ng'ayise mu kisanja ekijja. Obulimi bwaffe bukwatibwako enguudo ennungi okubeera nti bye tulima bisobola okufuna akatale naye ekintu ekisookera ddala enguudo zibulamu. Marking of the road, 100 km road from Lyantonde, Lwamagwa, Lumbugu and to Ntantamuki. That pledge was made in 2001. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Alabudde TV. Webalenyu mnafaate yo polisi yezoobye ne poa bw'abadde ayiga akalulu mu bitundu by'e Lyantonde ne Lwengo. Awamu polisi ekubye tyaggaasi okugumbulula abawagizi ba poa atawala esikanganye naye ebitogi bwe badde mutangira okuyita mu bifo ebimu. Atuuseeko ne ku malaalo g'omugenzi Andrew Felix Kaweesi n'amusabirako. Polisi embalala ng'eddumira DPC John Rutagira ekedde kusalako wooteeri awasiza Engineer Patrick Oboya Mliyati okumutangira obutayita mu tawuni y'embalala. Newankubadde basannyalaza n'entambula bakizudde luvannyuma nti powa mu mmotoka ye abadde taliimu nga yatuuse dda mu kibuga mbalala ng'ali mu kwegulira ku bintu mu supermarket y'emu. Polisi etuuse bukubiri wabadde naye kwe kufuluma n'asalawo okwolekera gy'abadde alina okuba kampeyini ze ng'asookedde mu disitulikiti y'e Lyantonde.
n'asanze poliisi emusulidde emisango okumutangira okwesa ekkubo eriyita mu tawuni kyokka n'alimirako ekidiridde kubadde kwezooba n'okusikangana ebitogi gye biggweredde nga poliisi epondosa bwatu n'ayolekera mu tawuni y'eryantonde wakati mu kuwaga okuva mu bawagizi be. Wano omubaka wa Lukungiriro Roland Kajinda alabye Powakoyo okutambuza ebigere ate nga mmotoka zaabwe poliisi ebadde ziganye okumugoberera n'amuweka ku mugongo nga bebi ne beeyongerayo. Bw'atuuse eryantonde wakati mu nkuba ebadde efudemba poliisi etandise okubatya gaasi mu bawagizi be okubagumbulula. Atuuseeko ku woofiisi z'ekibiina okulaba emirimu bwe gitambula n'asaba bannalwengo okumuwagira. Bw'avudde wano ayolekedde ekitwe kyanjibwa ekyazanga awaziikibwa omugenzi Andrew Felix Kaweesi n'amusabirako. I'm here to pay homage to him in line with African culture where mourning actually never ends. And so even if it's about 4 years since he died, we thought we were indebted to him and his family. And this is the reason that we came here. But also, we also came here to make a statement. A statement of the fact that many similar murders have happened and yet have never been resolved. Agenze mu bitundu ebirala nga bakira bwe besikane poliisi okwogerako n'abalonzi nga bwe banukuza ne ttiya gaasi. Anestiaze yakusakidde Guleno ku Alabudde TV. Eyo nga tuvuddeyo olwaleero abantu bweyongedde okweyiwa mu kibuga Kampala okwegulira ku byasava bya Ssekukkulu. Abatembeeyi nabo bayiye emaali ku nguudo ng'abantu babadde bawaganya buwaganya okuyitawo. Abatembeeyi abatunda engoye, engatto, obuviiri bw'abakyala, ebimuli n'ebirala bayiye ebyamaguzi byabwe ku nguudo z'omu Kampala ng'ebula ssaawa busaawa okutuuka ku mazaalibwa g'omwaka guno beeyolere ku nsimbi. Abamu ku basuubuzi bano bategeeza nti yadde abantu babadde bangi abatali kwewa mabanga mu kibuga abasinga obungi babadde tebagula. Abantu embeera mbi, abantu tebaguze bulungi nga bali ekisuubira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe kya poliisi enaggulu amyuka ssaabaduumizi wa poliisi Major General Paul Lokeki alambuludde ku mbeera y'ebyokwerinda mu ggwanga n'asaba bannayuganda okukolagana ne poliisi okulaba nga bakuuma obutebenkevu. This peace and you and the population. We think the population will give us all the cooperation we deserve to ensure that we have peace. Akubiriza abantu okujaguza Ssekukkulu nga bagoberera ebiragiro byabwe eby'obulamu okulaba nga beetangira COVID-19. The SOPs, following the SOPs has no color. So they must also follow the SOPs. And if you are making an arrest, you must ensure that the safety of the person you are arresting is ensured. Abasirikale abalwanidde fort y'omu ku beesimbeewo ku Pulezidenti John Katumba bwe yabadde agenze okunoonya akalulu. Lokeki agambye nti batandise okunoonyereza era nti waakussa nnyo essira mu kwongera okutendeka abasirikale. One of the incidents that I think somebody should have not done it. I've forgiven that incident and what I can do is just to mentor the young generation so that they can perform their duties very professionally. That's who I am. Akubiriza abavuganya ku bukulembeze okugoberera amateeka g'ebyobulamu okulaba nga bakuuma abantu be baagala okulembera era alabudde n'abasirikale okugoberera amateeka nga bakwata abantu. We need the police. The police needs to be smart and professional in performing their duties. Take it from us that we are committed to ensure that we ensure we have peaceful elections before, during and after. So with that, I would like to wish all Ugandans a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Ne Minisita omubeezi w'ebyettaka Pacis Namuganza alabudde ababbi b'ettaka obuteetantala kubonyaabonya bantu mu biseera by'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bino abyogedde mu ofiisi mu Kampala ng'agambye nti abantu bangi abasengula bannaabwe mu biseera by'eggandaalo nga balowooza nti minisitule tekola nga yenna anaakikola waakuvunaanibwa mu mateeka. Abasirikale baffe aba poliisi n'abamagye tujja kubanga tubakozesa obutasengula bantu naye okulaba nti abantu bakuumibwa ku bibanja byabwe ku mataka gaabwe.
nti mugondere amateeka g'eby'ettaka agaliwo, obutagobaganya bwa kimanja, obutagobaganya muntu yenna ku kibanja kye oba ku ttaka lye mu bumenyi bw'amateeka. Bw'ati asiba Bannayuganda okuwagira Pulezidenti Museveni n'abagaliza okujaguza obulungi. Nolwekyo temweggunga, kalulu kajja kuggwa, buli omu alonde gw'ayagala, naye nga mbakubiriza okulonda NRM kubanga omukikola ekyo future yammwe eba eri secure. Simon Mutebi ne Julius Kigule wakusekedde Grino Lwabukidde TV. Kale katusooka tumulemu katono tugenda kudda n'agatale konfufa mala tova ku Bukidde TV. Linda ne bino mugatali konfufu. Ebijunia jelly ne baby junior soap mukwano gw'abaana bange. Mulungi ne ku nsusu z'entondo. Bikolebwa Movit. Also mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores.